ate bakada kitebadduka omulabi waffe nawe twaba ku mukutu guno ogwa Bizonto tukwanirizaako olunaku olwaleero nate tuva mitala w'amayanja siwe bagamba mitala w'amayanja tubadde naye wano tuva mitala w'amayanja naye tetulinnya ennyonyi naye tutambulidde ku mazzi gapita tufaayo oba otambudde otya ne bweyafulawo bwavuzi naye nasobola mitala w'amayanja tukomyewo nate okuddamu ate okubaweereza nate omanye ebyaffe bibaweereza tuyane twewummuzaamu obunge buta abantu obulamu bwa kiseera nga tubujooga tubadde eno nga tujooga naye obulamu bwa njawulo obweri n'obweno abeerisi by'omwana otuuka e Uganda n'olabira ddala bwe tubadde Kenya bw'oba otunuulidde Kenya embeera ya Kenya Mombasa nga bw'olabye omwana olabira ddala nga embeera buli kimu kya njawulo olaba ne ku mazzi amaato endabika y'amaato era bw'otuuka era ogamba tuli Tanzania n'entegeera y'abantu ya njawulo n'ebikolwa eri ensi ekulaga nti abakulu n'abatali bakulu bakubamu abagamba nti abannange ate w'emmwanyi yali yalemerera eddwaliro yenze pineti bulijjo nga bulijjo abantu babuuza wizi liro ng'abugamba nti yenze Bizonto sokoze kubatuuliriza n'abalabi baffe abasinaba ku mukutu gwaffe gwa Bizonto mbabuuzaako nze Bizonto nga bulijjo omugamba kituveeyo kulya ssente obulamu bunyuma bannange mulina okwewummuzaako nuze mutwala tunyumye mu kayunifoomu kaffe kano mujjaatubadde tetukamanyi kapya twakaguze kuliramu ku ssente okitegeera yes tubaniriza nnyo mwenna tubakomeddewo nga bwe twabasuubiza luli n'omulundi guno tubasuubiza okubaweerezanga obutatadde okubatuusaako ebyo byonna by'omiisinze tuzze tubalombojjere ebibadde mu lugendo gye tubadde tugenze okwegeka ku birowoozo okwewummuzaamuko eno ye Bizonto ogisanga ku mikutu egy'enjawulo bagambe naye era n'ebibadde mu Uganda tubadde ate bannaaye tulina kye twasuubiddwa kimu nasinze kufokasinga ku kiri ekizimba ensi nze era erubiri ngenda weerererayo abaana 10 era kanzireyo mbazaali nina kya bajeti wagimanya bajeti omanyi lwakisiryongedeewo bajeti okugimanya kwayo ngera bw'onoowulira nti bannange Kenya kati bajeti ya wano okugimanya n'obutagimanya engasa ki nze nange budget kiki kyonna ekiyita mu budget nga kingasa lisiti teriiko emmanja lyaffe era trillions eziri mu 72.8 twatandise okuba nga tugenda ekintu kyensinga okubakungirizaako ku bantu miliyoni 45 miliyoni 14 muli balalu naye ekyewuunyisa abalalu abasinga bali smart kyokka nga ekisinga okuba ekikosa mu nsi muno ku balalu abasinga okuba smart ku miliyoni ezo 14 n'abasinga bakungu ababoda bakebera bwereere ekyayi kyonoona ababoda yaliwo lagi wa buveera bwe bamuvaako baatereera essaawa y'obuveera tebaabakebera mitwe ate babakebedde obuwalagi bw'obupapula bugenze emyaka ng'ebiri ekizibu nti abalina okukebera emitwe be baali balina osooka okukebera abakebera okeberwa abalina osooka okukeberwa emitwe abakungu bonna beetaaga kukebera mitwe naye lwaki olyogera mu kaseera nga bajeti efulumye olinganga alumba ate bano abakoze eno yensi okimanyi nti buli mubaka bagamba yafunye miliyoni 8 olw'okuyisa bajeti nezaki kuyisa bajeti naye nze kugamba bw'osiŋŋaana famire nga beewoolawoola nnyo ng'ate bakolaakola nnyo pate famire eyo ebanfu nze kyensaba wano mukola buli pate buli lunaku mulukuza tukuza lunaku public holiday kyokka nga mwewoolawoola nnyo kyokka ekisinga okwewuunyisa mwewoolawoola nnyo nga mulina gold mungi nnyo oba kati muli biki ennyanja ogirabiki namanya nti ensi yaffe wallahi yo yafa ennyanja obuyanja nayo kuliko enguzi
sooka olinde nkubuuze ennyanja eno yaffe si yaffe ennyanja yaffe naye ekibagaana okwaluza ebyennyanja bingi ne mubiyiwa omwo ne muwona amabanja nga mujjayo byennyanja mubitunda kiki muli kiki naye teweerabira miliyoni 14.5 balalu naye ekyo jjajja Zonto yakyogedde mu budget eno ekyaki nze nabakebera agambye miliyoni 14.5 naye kansubira mu miliyoni 14 gwe toliiko agamanyi bwalibanga kwoli nedda abakebezi n'abakeberwa bonna beetaaga kukola ki kukebera nina gwe naye njagala bakebere ekibuli awo ku poliisa mwina naye nedda bagamba kati yavaawo bamusesetwa jjajja Zonto akunoonya kyensinga okwagala kyensaba okimanyi nti egolodi gyemubba golodi buli lunaku ekasanda gyemujja oluguudo lwa ttaka oyinza otya okuba ne golodi neweewoola sente sooka ombuulire bulungi musajja bwe mwewola sente gye babawoola buli lunaku musingayo ki gwolina ekyapa kya Uganda sinze nkiire gwolina ekyapa kyenyanja sinze nkiire ebisinga tobirabe nga babikutotolera wali kino kiriko omunene yatwala nolina wali wagundi yonna gye tuyise baze bakunnyonnyola ebizinga kati ensawo yafiira tutuuse ku mazzi kuno nga nakwo kuliko obubanja naye katonda ajja tuyamba kuliko enguzi ki enguzi yennyini andi etya gyolabye nti abantu batambudde abamu batambudde tebalina life jacket na biki musirikale mukifo kyokujja bino ebyennyanja tebiyita mumpe naye anti ekyo kiva ku ki kiva ku bateesiteesi lwa nsonga naye gwanga lulina abaliteekera omuntu buli lw'omutuma ng'enjala emuluma ateekwa okubba sooka ombuulire omusirikale ali ku mazzi gwatuma okgenda okukebera abalala afaayo eri obulamu bwabwe oyo omusirikale alina abaana be tebasoma omusirikale oyo asula bubi oyagala akole ki afa enjala kubanga bamusindika agenda akebera abantu mubawe emisaala nga mirungi omuntu akola abeere ng'akola atakola abeere nga takola enguudo mulabye enguudo gye tubadde mutunuulira enguudo omanyi banzijukiza abanakenya balina kye batugambye Kagame yali atongoza kampani y'amasimu wano nga tutongoza pulezidenti wali Luweero ng'atongoza Fikirya Bucupa irrigation scheme ya Bucupa bwa Lwenzi olina obucupa naye amazima ngenda kuddayo kukyogedde nti ddala ogambye abala tuli bameka miliyoni 14 kwataano tuliko 14 muganda wange okufukiriza obucupa sooka oleke ofukirira kimuli yali excitement because bwe bamala tusobose ofukirira obucupa bameka babufukiriza buyambi ekyo si kyekikulu naye nze nkubuuza ekintu kimu ekibeewooza ssente kiki nga mulina amabanja ne mukola pata eza buli lunaku kyokka nga mulina golodi wali nga temwemwewula eza golodi zigenda naye nkakasa naye munaakola mutya there is tomorrow abaana muli bagamba ki ate manyi ogeragamba nti nibo munaakola mutya musajja buli lwobala nti zero oteeka otuuka wasembayo omuwendo gye gukoma nkakasa ekintu ekisinga gwe jjajjawo omukaaga waali yafa nawe oli wakufa oba ddi awevalet naye oli waki tusigaza ekibuuzo ofudde otya ekyo si kyekikulu ojja kufa oba oyagala batayagala era katonda yeka yalina okutaasa nabagamba mukubire ku basawo bammwe essimu bagaye banaye mututaase kubanga naye ensi nakugamba omuntu akunyakuleko essimu nga tuli waliwe tuli nayimirira nomugamba musajja wali badde ompa essimu yange nekuba notakoma kufiirwa ssimu nogenda ne mu ddwaliro n'ogenda nina ne keesi kitegeeza ki olina kumuloga lyeddagala lyokka sinze nga atafudde naye yesoka ki mulina obubenje bungi ku makubo nti abalina emmotoka bangi nnyo abalina ebikolobero abafuna ebintu mubifuna mu bikolobero nga there is backfire saako wa gavumenti njagala nnyo naye kisinziira mbabuuza ekibeewoozesa ssente ekya nga temuggwa mu bagabaga kati ne miliyoni 8 zabadde zakirowooza ku budget omanyi bwe weewummuzako kuno ku mazzi kwe tubadde olowooza nnyo
n'abaddeyo gye twabadde nga neebaza neŋŋamba nti okusinga okutuuza ababaka ba paalamenti bonna bonoonye ssente balina okulya simanya amafuta wolololo babasasudde simanya miliyoni meka anaana buli mutwe bajeti olwedde bagireeta bagibaze dda nga bagiyina nga minisita abiyina babadde babebaze butabakanya tebabakanyiza abamu ndo kakati golikwesa naye abamu bagamba bwe babakanya bakisazaamu Bizonto bagamba ag'omuntu abana abavubi kye batuganda nti jaddiru ya mwanyi jukira omukulu yakola ki yagamba eddayo bagiteekemu ennongoosereza bakikolemu nnongoosereza naye bagamba nti ana gano nayiso bagayitirawa gayitiraawo naye nze kyensaba kiryekya leero tetwagalayo muntu yeetonda ajja ne yeetonda olw'ensolo yonna ekoleddwa essaawa ya kaakano pulezidenti ne baminisita nga basatu n'abakuumi batuulenga ewaka nga bwe bakolanga mu covid ne batubuulira ebifaayo nti leero nnaku 14 lookoddawo batuule waabwe batusomere bajeti zaabwe kuba zaabwe batuule waabwe batusomere bajeti zaabwe tugambe kale ssebo kubanga ne bwe banatukuŋŋanya omukulu yeewaana tugisazaamu nti ali mu myaka aga ng'ali under control kuva mu lutalo myaka 5 okuva edda yakunga ayina banywanyi beze nakugamba nti yesu weyafiira gisuka emyaka 12 mu mwezi kati kitegeeza ki yesu ne baba yaleka famire ng'erimu abaana aba mubaamu abantu abasinga bali mu uganda kitegeeza alina famire ye nga ye kati naona omukulu egyo emyaka gy'amaze alina banne bangi abazze bazaala bannabe bangi kati alina bateekerawo obukundi balina osala mu constituency bafune ebyokulya n'okunywa lwaki nti abantu balina obbawa emirimu kubanga buli abanagaana bateekayo abaabwewaliwo neyawakanya yagamba nti omukulembeze w'eggwanga ye chief of staff yam forces atayitaako mu ttendekero lya uganda lyonna ku byobutwini bw'obusirikale tulina ebbanja ffenna lyakwagalana ekirabu katonda kyawaffe abantu